Hello guys, we need your help guys. Guys, I have a friend of mine. Yafunye obuzibu naye yetaga buyambi. Kwali kuno ku TikTok naye yansabye nti nzije muyambeko. Kyonna kyonna kitunamuddamu oba kyemunamuddamu kyajja ogenderako. Ne omuwala nga afuna boyfriend guno omukutu gwa badu simanyi badu munange nga afuna muvubuka nti yali ayagala bazungu atuuka eyo nga afuna musajja yali muyindi wafuna omuyindi oyo nga boogerezeganya nga bakkiriza nga muwa namba ye ya simu egyakozesa ku WhatsApp uyo bagenze ku imo batandise okwekubira nange ekyavaamu nga beekubira video call beekubira ekyavaamu omusajja nahanika okukubira omuwala video call naye ngaekifuba kino kiri bweru kati omusajja oyo yalina empeta ku lugalo lwe naye empeta eyo efukidde omwana muwala ekyeneena agamba takyebaka omusajja asula naye nga yayogera naye ku ssimu. So guys, mwegendereze guys, nkomye luli nga mbagamba nti omusajja yayogera bwogezi naye ku ssimu. Kati omusajja oyo yakubanga wano mu kifuba bw'ati nga boogera nga ye alowooza oli yeekuba mu kifuba nga yeeweta bw'ati. Kati ku lugalo lwe kwaliko empeta eyo nga ya black ng'eriko akatwe ka black. Kumbe mu mpeta eyo mwe mwavanga amaanyi. Ndowooza agasikanga mwana muwala omwoyo gwe kuba yamugamba mbu agenda kumuwasa. Yagamba agenda muwasa mbu era maama we ayagala awasa omukazi Munnayuganda mbu amutwala e Buyindi. Ne bakkiriziganya bulungi. Namugamba wamalako contract ye kubanga noono ali mu Aleni akola ku boda ya Aleni. Namugamba wamaliriza agende ewaka amuwase. Nga boogeziganya kati omwana muwala yagendanga okuwulira nga ye besooka kufuna birooto ng'afuna ebirooto ekyava mu birooto ng'amwekanga ng'amugamba gwe oli mukazi wange twteesa olina kuba mukazi wange. Ekyavaamu omuluma omuwala mwasula mulimu emifaliso mingi ekyavangamu ngalaba luwazuka ku makya obawo omufaliso ogumulinaanyaawo ku mabbali. Agamba yigine emifaliso ngipanga wali bulungi ne giyimira lwaki kuno kubeeranga wano n'akyegendeza mbu okumala enfunda nga 3. Ekyavaamu najjayo emifaliso n'agikyusa era nga ogumu gugwa wansi. Kati omwana bambi kimuyitiridde agambako oyo okulaba omusajja ekinaavaamu okumulaba ekinavaamu nga kwebaka naye naye mbw amwekanga ayinza okulaba neyeekanga ng'alinga amulabye yamublockinga buli wamu yamuvaako okwogera naye omusajja amulaba amuwulira muli nga mugamba gwe olina kuba mukazi wange twateesa nti olina kuba mukazi wange. So nze amagezi ge namuwaako amatonotono yaŋŋamba gamukolerakokko naye era kikyagaanye. Kati ekya omufaliso okugwa tekikyajja kuba nina amagezi ge namuwa naye ekyokumwekanga kyo kikyaliwo. So guys, nadde mbasaba tumuwe ku buyambi. Kale si buyambi nti bwa ssente, kumuwa ku magezi akola atya kuba omusajja omuyindi amwesibyeko just yamutunuza mpeta buli bayogeranga amutunuzaamu mpeta naye kimususseko ba guys. So nsaba nange mumpe ku magezi nga muwe naye ajja kubaako ng'alaba comments kuba friend wange wano ate abeera nnyo ku TikTok lwakuba teyeegadde kuvaayo guys. Epozi ngeyo mugenda ne mugitunuulira oluusi abamu ne bagamba bituufu ne bagamba si bituufu. Tubagamba nnyo wano nti tewali kintu ku nsi kitaliyo. Omuntu ne bw'aleeta emboozi nga gw'olabanga etali ntuufu funamu bufunyi kyakuyiga. Olaba ofuna ekyokuyiga mu kintu kikuwa okwekengera n'obeera ng'ekintu kyonna ekijja omanya nti ekintu kino mutuufu nina okubeera nga ndi careful nga sinabakola kintu nga kino.
olwo bakadaama ddala bakadaama balina free wifi batera nnyo ogenda ku sites ezo ez'okudatinga mulawo ne Mr. America naye akola live ezo ez'okudatinga bangi abakola lives ez'okudatinga kati omungabo otadde ne ku sites ezimu nga bado abantu bagendayo ne bafunayo abaagalwa naye mbantu abo bafuna oyinza okwesanga mulimu abatali batuufu nga balina ebigendererwa byabwe. Story ng'eno Kadaama nga bwaginyumiza yagamba nti yafuna omuntu oyo n'abeera nga batandika okubeera nga bakwatagana naye mu kukwatagana kwabwe yakozesa amaanyi agayita mu mpeta gye yali amulaze okuva olwo embeera ye teyadda mu nteeko. Awo tujja kubeera nga tujjukira ku story ya Namuddo mujjukira story ya Namuddo era naye eyamiitinga gaye ku internet in fact bali ku Facebook namiitinga gaye ku Facebook n'atandika okubeera nga amuweereza nga video ne bakyatingako live mujjukira story ya Namuddo eyo era Namuddo agamba nti okuva gaye yamugamba nti agenda kujjayo akantu kagenda omuwa n'amugamba aketegereze nnyo. Yagenda n'ajjayo akabokisi bwe yajjayo akabokisi n'akagula n'amugamba weetegereze nnyo. Okuva lwe yakagula Namuddo agamba yakoma okutegeera nga Gaye agudde akabokisi ako ne muvaamu kugamba mwalimu ekintu ekimasaamasa nga gold. Okuva olwo Namuddo yatandika okubeera nga afuna ebizibu ebyamagulu n'amaaso ge nga gamusiiwa okuva olwo obuzibu bwe yafuna. Kati story eno nze njitwala nenjirelatinga ku story ya Namuddo kuba yatambula nnyo. Omuwala oyo yafuna obuzibu tetumanyi kakati kikyaliko kuba bwe twakoma okubeera nga twogera naye manya bwe twakoma okulaba vidiyo ze yalinga ateekayo ng'amaaso ge gatandika mpolampola gamusiiwa. Bwe gamala okumusiiwa n'abeera nga gatandika okubeera nga gazimba n'ebigere bye nga bitandika okuzimba. Kakati simanyi oba mu bintu bino ebya live oba mu bintu bya videos abantu ze beeweereza mulimu amajini ag'amaanyi gosobola okubeera nti oli omuntu akulaga ekintu olumala n'abeera ng'asukumye ebyokoola bye naye ng'ebyokoola bye babikozesa mu live. Bw'ogenda ku TikTok waliwo ne live ze bakola ez'abasawo abaganda oba ez'abasawo tujja gamba n'abasawo abannansi ne bebeera nsi za buyindi ng'ezo nolaba ng'oli ali kuli naye ng'asawula omuntu ng'ali live. Wano bodde Uganda omanyize bagamba nnyo nti buli kintu ku nsi kisoboka. Bodde Uganda waliwo abantu n'amenyeka okugulu n'agenda ow'omuyunzi omuyunzi n'amulabako obulabi n'amukwatako n'amugamba ddayo owaka buli ssaawa emu nja kubeera nga nkuyunga. So ebintu nga bino bwe mubeeranga mutannakiwakana nti Kadaama alimba tekisoboka sooka olabe nti nawane Uganda bwekiri. Omuntu akuyunga naye ng'ali wuwe eri n'agamba buli ssaawa ng'emu gwe tuula butuuzaawo mu ntebeyo ojja kuwulira ng'okugulu nkuyunga. Sekintu kino oba ebintu bino tubiwakana naye mujjukire nnyo story ya Namuddo. Namuddo naye yafuna ekizibu just nga era Gaye yali muyindi. Gaye yali muyindi yakola ekintu ekyo n'abikkula akabokisi. Okuva lwe yabikkula akabokisi n'alaba ebyalimu embeera ye tetereranga paka kati. Omusajja yayogera bwogezi naye ku ssimu. Kati omusajja oyo yakubanga wano mu kifuba bw'ati nga boogera nga ye alowooza oli yeekuba mu kifuba nga yeeweta bw'ati. Kati ku lugalo lwe kwaliko empeta. Empeta eyo nga ya black ng'eriko akatwe ka black. Kumbe mu mpeta eyo mwe mwavanga amaanyi.